bambala ye Kyagulanyi kati Kyagulanyi amalayo kuba kyaba Celeb oba Kyagulanyi oba mwagala ate kiramu abayimbi kambagambe muve ku Kyagulanyi yabalese yafusa Celeb Kyagulanyi mu abayimbi mumuveeko ali mu kategori endala anti kati asiba California ali Frankfurt ali London ali New York ali bulabune oyo ye mwami Frank Gashumba annyonnyola nti Uganda tetulina ba Celeb abaliwo bonna beeyita ba Celeb naye ate si ba celebrity bali ku byabwe Kyagulanyi yekka ye Celeb gwe tulina mu Uganda ensonga gy'abantu nti lwaki Kyagulanyi yekka ye Celeb ali mu Uganda kubanga asiiba ku mawanga ag'enjawulo asiiba ku nnyonyi ensi kati emutegeerere mumanyi naye bano abayimbi abeesudiya bakoma Uganda wano teri abamanyi bo kasita bakubayo music waabwe n'atambula mu Uganda olwo nga bawanika ebbango nti kati tufuuse ba Celeb Frank Gashumba agamba Celeb tulina mu Uganda oba omwagala oba tomwagala tukkiriza nti Bobi Wine ye Celeb yekka eggwanga Uganda gwe lyesibiddeko olukoba bajja kukkiriza mpola mpola anti Kyagulanyi yagamba nti n'abaali batakkiriza baatuuka ne bakkiriza ati ye mwami Gashumba amaze okukkiriza nti tulina Celeb omu Bobi Wine oba abalala babadde beeyita ba Celeb bano kinaabalekawa simanyi bigambo bya Frank Gashumba. No, these are media personalities. We don't have celebrities in Uganda. Baliwa. Abayimbi beeyita ba Celeb. No. Okujja kwati omuntu agenze mu ranka y'aba Celeb ye Kyagulanyi. Bino byasibe California. Yagenze mu level yaki. Yaba Celeb. Ate basigadde. These are masqueraders. These are impersonators. Oli wafa ofumbisa manda kusigiri ati kano gisibisa akawabucha buwaya muri Celeb. Mumuchi beta celebrity. So tetulina Celeb wano kujja ku Kyagulanyi. Bambala ye Kyagulanyi kati Kyagulanyi amalayo kuba kyaba Celeb oba Kyagulanyi oba mwagala ate kiramu abayimbi kambagambe muve ku Kyagulanyi yabalese yafusa Celeb Kyagulanyi mu abayimbi mumuveeko ali mu kategori endala anti kati asiba California ali Frankfurt ali London ali New York ali bulabune ne ba Beyonce abamalayo ekyabwa Celeb Kyagulanyi yamazeeko kati tulina baani bana basigadde. These are masqueraders. Abakola ku TV mu ba Celeb. Kambuze engweze bambala bazijjawa nduka kiri ziri baguza. Bana bagira ku boda ku mukolo. Celeb kyasange nakulabye nga bafidio nayimya nayimba oluyimba nasanga baputizi mu pate y'omwana nayo nayimba. We don't have celebrities in Uganda. What mediocres? Chicho. No, get the one. Did I say mediocres? What did you say? No. Nagambe media personalities. Sina kuwera ku mediocres. Nakugambe we have media personalities. So bano ba need for. Nkugambe wano celebrity gwe tulina kakati ali omu ye Kyagu. Kubanga ye kya struggle si kyaliko ali mukwerera buti. Abasigadde bali mu byabwe. Ndagayo celebrity ayinemu a brand new car. Bebe cool. Eriwa. Teriyo. Si Celeb. Teriyo. Ndagayo muyimbi omu. Kwa mu Uganda timuli ba Celeb. No, these are media Gashumba akakasizza. Celeb eggwanga ye His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu. Naye nga naye okutuuka waali tatuuse olwa mirembe awaganyiza buwaganya lwa mpaka nga bagezaako okumulwanyisa. Naye yagamba alina okuggusa mission ye kati abaali bamuvumirira ate olwaleero bwe batandise okumusuddiya nga bamuwaana. No, these are media personalities. We don't have celebrities in Uganda. Baliwa. Abayimbi beeyita ba Celeb. No. Okujja kwati omuntu agenze mu ranka y'aba Celeb ye Kyagulanyi. Bino byasibe California. Yagenze mu level yaki. Yaba Celeb. Ate basigadde. These are masqueraders. These are impersonators. Oli wafa ofumbisa manda kusigiri ati kano gisibisa akawabucha buwaya muri Celeb. Mumuchi beta celebrity. So tetulina Celeb wano kujja ku Kyagulanyi. Bambala ye Kyagulanyi kati Kyagulanyi amalayo kuba kyaba Celeb oba Kyagulanyi oba mwagala ate kiramu abayimbi kambagambe muve ku Kyagulanyi yabalese yafusa Celeb Kyagulanyi mu abayimbi mumuveeko ali mu kategori endala anti kati asiba California ali Frankfurt ali London ali New York ali bulabune ne ba Beyonce abamalayo ekyabwa Celeb Kyagulanyi yamazeeko kati tulina baani bana basigadde. These are masqueraders. Abakola ku TV mu ba Celeb. Kambuze engweze bambala bazijjawa
duka kiri ziribaguza bana bagira ku boda boda ku mukolo Celeb kyasange nakulabye nga bafidio nayimya nayimba oluyimba nasanga baptizi mupate y'omwana nayo nayimba. We don't have celebrities in Uganda. What mediocres? Yeah, chicho. No, get the one. Did I say mediocres? What did you say? No. Nagambe media personalities. Sina kuwera ku mediocres. Nakugambe we have media personalities. So bano ba need for. Nkugambe wano celebrity Gwetulina kakati ali omu ye kyagu. Kubanga ye kya struggle si kyaliko ali mukwerera buti. Abasigadde bali mu byabwe. Ndagayo celebrity inemo a brand new car. Bebe cool. Eriwa. Teriyo. Si Celeb. Teriyo. Ndagayo muyimbi omu. Nti emoloka yajije mu Spear Motors yajije mu Toyota Uganda.